Mpoza abalabi baffe abalungi olunaku lwaleero tutandise n'amawulire ga nnaku omukulu Filipo omwana w'abandi yavudde mu bulamu bw'ensi okwosa jjo akawungeezi era ng'agenda zikibwa olwaleero ku bijja by'abajjajjaabe wali embalala omwami oyo atuzannyidde firimu nnyingi nnyo ng'obubadi bannaye nnyingi ekyambe ky'omukungu firimu nnyingi nnyo zazaazanye era atadde tafaalidde no ku firimu industry kale twegatidde wamu ffe aba KMG ne tusaasira firimu fatalite eyo bannaye kitalo nnyo kitalo ddala olw'okuviibwako muganda wammwe mukama abagumye ate naye mukama mmwe kiwumula ekirungi amiina. N'olunaku lwaleero tutuuse n'amawulire gaffe nga bulijjo obudde bwe buti essaawa bwe ziti omukulu Simon Byabakama ayogedde kaatu nti ekikyabagaanya okulayiza omwana mulenzi oba MP waffe omulungi omukulu munnamateeka Elias Luyimbazi ku bwa MP bwe Kawempe nti tebalina ssente zimugazeeti nga kuwandiisa linnya lye mu katabo nti yawangula. Era bwe tuba twagala ffe oba bannakibiina kya NUP bwe muba mwagala musonde akasente mugende bamulayize, bwe muba temusobola mugende muyite ku kavule mumulayiriza bana ebigambo byanna kubivuddeko olwaleero omukulu oyo Simon Byabakama atwitinze kutuyitawo ne ku social handles ze ez'enjawulo bw'atyo bw'ayogedde eri eggwanga naye nga gakyali awo ate yo tubadde tukyakaaba lwa Buganda kugijja ku maapu ate ebyabusoga bibi kyabazinga takyali mu ggwanga abazinga takyali mu ggwanga obusoga we buli kati buli mu ntatte buli mu kaseera kabi buli mu kaseera ka muyaga era bannaffe abasoga bonna gye muli abasoga mwenna gye muli bannaye mukwatire wamu n'esi birungi ku sayidi eyo ate era yerumbuye azze ne audio enkambwe ezikwata ku nsonga za busoga lwaki kyabazinga tali mu ggwanga lwaki kyabazinga ate era mwana mulenzi Tamale Junior ali nsambya ku kitanda apoocha n'ebiwundu oluvannyuma lw'okwemolera ku His Excellency Bobi Wine. Munnange lulwadde ddaaki Muzeeyi Kabuye Ssembogga naye alabye ku ssanyu. Muzeeyi Ssembogga alabye ku ssanyu ogenda bisanga mu mawulire ga leero byonna olabe essanyu ya Muzeeyi livuddewa. Final akulira akakiiko ka Electoral Commission Simon Byabakama okiwulidde ekintu ekyo avuddemu omwasi. Tubadde twebuuza Kanso Nalukoola balangirira ddi waalayira yawangula akalulu k'e Kawempe North Constituency nga MP abalala by election oluggwa balayirirawo. Kanso Nalukoola alinda ki? Omukulu avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti bo ng'akakiiko ka Electoral Commission tebayina ssente ziteeka Kanso Nalukoola mu gazeti, so fe abanuupu we tuba tulaba nga batulwisa tumutwale ku kitebe kya NUP alayire. Okiwulidde ekintu ekyo? Nandigambye nti mwetaaga ssente meka tusonde omubaka waffe alayire, naye tetugenda kusonda wadde 10 ate ayina okulayira ku mpaka ku ddembe ffe twabako abantu mmwe. Wano mwasobola okusansanya ssente mumanyanga kifeesi bajja ati manyanga wati ne bakuba abantu musiba mwonoona ssemateeka ali luddawa nti omubaka wanaalondebwanga nga tewali ssente zimuteeka manyanga mu kyapa kya national wati manyanga mbu tagenda kulayira. Mutulage constitution wekiraga wali luddawo ye n'ekirala muveeyo mute eggwanga ffe tumulayiza ate kyekiganye mukwase president waffe Kyagulanyi entebe ye tutandika okubalayiza ate waliwo ekigaana kyekiyinza okutulema bituleekanira Byabakama oli tulagirawo 2026 kyogenda okukola tekifaananyi kyoli mu kutusiigira naye mmwe mugenda kutulaba kimafiya mugenda kulaba ku bukambwe bw'Abannayuganda tuli banyiivu mulayize Kanso Nalukoola. Tewali kutunyonyola kintu kirala kyonna tetugenda kusonda wadde 10 kyekyo ekituweesa ssente y'omuwi w'omusolo. Tetulina malwaliro, tetulina nguudo, buli kimu kigaane wano ewaffe mugenda kumulayiza lwa mpaka. Okiwulidde ekintu ekyo?
And I'm not worried at all. Should they choose to go to courts of law? That is my game. I will give them a bloody nose. The same way I've done when they hired bombs and guns here. If I survive the guns and bombs, what about just a mere court action? That's just a mere People power. People power. Our power. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. Sagala mwanyina ze tata wange omusoga yina gyoli onyige kubanga tomanyi kati ngenda kutegeeza byotomanyi bwakabaka bwo obitegeere olwaleero era gwe kukina bakinyiza nga tokitegedde nkusaba onsonyiwe kubanga embulire tefa yonna naye nga gano ge mazima agali busoga mu bwakabaka bwa busoga muwulire bulungi nnyo so njagadde obagambe ekigambo kino mukitegeere bulungi nnyo mwenna abasoga saagala munkwate bubi amazima gali nti leero kandabise mugenda kutegeera ekituufu kyekiri. 1 najja ne mbagamba bwe twali tutandika series ne bakomrade ng'obusoga bulumbiddwa nze nasooka nenzira ebbali wa information ekwatagana ku busoga nenzira ebbali nendeka bakomrade ne bakola series ku series nensirika najja nekola statement egi ne mbagamba nti omukyalo gwe baleese si musoga ne mbagamba waakabano wano njala motagingire muvawala ne mbagamba waakabano si musoga under the system sero bihogo educative bihogo nga bano baagala kumamira wakabaka bonna nga basimbye abantu baabo bwe baleetera omwana oyo Jovia Motesi owakabano mufuula nti agenda okubeera n'abagereka wa busoga ba ine bantu wa busoga but omukyalo oyo munyarwanda state mafia go baleeta ebintu bibadde bitambula nga okitibwa Kadaga Muvaana abalabona ne bamayiga baalimu nga batandika okukola ebintu ebyokukyankalanya obwakabaka bwa busoga kati kambawo information ananyiiganyige abasoga njagala kubeetondera in advance information gyengenda okuta njagala kubeetondera mujja gitegeera oluvannyuma naye ng'emaze okuyita kubanga tulwanyisa kabano period. Luli najja ne mbagamba nti isa bantu kabaka wa busoga kyabazinga wonna waali kagobako era gyali ali bulungi ne mbagamba temupapa mupya buli nabagamba temupapa olwaluka mbagamba amazima isa bantu kyabazinga busoga yabinyiika mu nsuwa neyambula ekibamba isa bantu kabaka wa busoga yabinyiika mu nsuwa nadduka yadduka kyekyamuddusa naye nga gyali ali seefu era kagobake kati kambuemu information mujja kutegeera. Manyi mu recording muli balungi mu recordinga screenshot zino bamanyi bulungi nnyo muzi recordinga bulungi nnyo. Alright mwenna abasoga nyongero bategeeza nti kyabazinga yabinyiika mu nsuwa nadduka ng'ensonga zimufuukidde kagomba weegoge ku nsonga ezimu ezaddusa kyabazinga wa busoga ze zino wano wammanga kyabazinga bamala omukola ebintu bine bamukola yamusiba omukazi ow'ekiwaani atali musoga ate nga state agent kyabazinga amala obitegeera byonna oluvannyuma mwamulaba ku mikolo nga si musanyufu naye yakimanyi oluvannyuma tibamusibye omukazi omunyarwanda yasirika wabula kyabazinga n'agumiikiriza nga omanyi abasajja basinga obungi tugumiikiriza wabula okugumiikiriza kwagaana olw'ensonga omukyalo ono yatandika okwefulukuta n'oneefulukuta kyabazinga jjakwaga waliwo ekitambula bulungi nnyo oluvannyuma kyabazinga batandika omubuuza omupeeka ebyapa by'amataka ga busoga gonna aga busoga under the influence of this kabano woman muulye bulungi nnyo batandika okukanda kyabazinga ebyapa by'amataka ga busoga byonna olwokuba bamaze omutega akabano k'omukazi kyabazinga agamba be ai be byayanga byaga nti so kyabazinga neyekyanga naye yekyangira mu mutima n'asirika kati eyo nsonga esooka yagamba sobola kuwaibwa ojjajja bwange wadde obusoga n'agaana ate omusoga nga yagaanye okitegeera
yagaana. Ensonga y'okubiri mala okunywa ku mazzi. Bakabaka baffe ebintu ebyo kabibatuukeko. Bawadde Museveni report ne bamugamba Kyabazinga yadduka tagenda kudda. Abasoga muyinza obutaddamu kulaba ku Kyabazinga wamwe ku ttaka lya Busoga. Nga Museveni akyali e Uganda muteekewo abiri Namulondo Njereere. Era Kyabazinga gy'olinywererayo tokomawo. Bw'okomawo n'obeera omulamu. Batinkudde ebintu mujjukira gye bwe nagambye nti nnyina ebyapa bya Busoga. Bamutesi batinkudde ebintu bya Kabaka byonna emitwetwe mu woofiisi buli kimu kiri waakyo. Era bawadde Museveni report nti ebintu bya Busoga tebiriyo. Batinkudde ye ne Muvawala ne bagamba Museveni kirabika kituufu. Kyabazinga yadduse, Kyabazinga yawangangusa ali London. Museveni agambye ateekwa munoonya akomewo. Era Kyabazinga bagenda kupaswedinga naye koogeza n'oddamu n'olinnyo ekigere e Busoga owedde. Okusinziira ku bye boogera, Museveni yakwata Buganda, yakwata Busoga n'akulembeza Mama Kadaga. Kati Kadaga yenna ali awo takyesobola, yenna ali awo alinga akakwerege. Aha, kati Busoga bagimujjako. Busoga etambulira mu mikono egi. Bayole, muwala we Mutesi, ne Muvawala, abantu basatu. Be bannannyini Busoga. Bagambye, nkugambye ba Museveni bagambye ani Kadaga n'amala asitula omutwe kati n'abaako kyayogera bajja mulumba misana. Kati Mama Kadaga gwe mwatugireranga gwe mwasugumbizanga naye takyasobola kwogera kigambo naye takyayina geyamba tayinza nakwekuba nsiri ng'ebadde muluma. Mutesi ali okimanyi nti Mutesi kituufu asula ne Muvawala. Kyaddiridde Kyabazinga okusungu badde basobola omumiza omusu. Kyabazinga n'agamba nti ewannye waawo n'abinyika mu nsuwa n'ava mu Bwakabaka bwa Busoga n'abinyika mu nsuwa. Gwe wenna amanya eddoboozi no lyengenda okuzannya liri wakati wa munnamawulire bwe badde batiisatiisa obutafuluma information eyo olw'okuba ali mu Uganda. Ne batuuka n'omugamba mu miliyoni 10 eza Uganda ave ku information eyo. Ye n'abasaba emmotoka tuzanga tebalina ssere zigula mmotoka. Byogenda okuwulira si bigambo byange walola nti olw'okuba information emu Uganda basobola gita nakugizannya nze wano ngizannya ate sina kyentya kubanga wano waasigala amazima wokka. Byogenda okuwulira byonna bitwale nti biva mu wa Katikkiro wa Busoga ng'era information gye mwafunako emabega. Era family y'omukyalo omu yali emuguddeko omusango gw'okuliisa amaanyi muwala gwe yafunisa olubuto n'amusiiga n'empitambi. Era byabuutikirwa ne biggalibwawo mpolampola. Era omuwala ono sikimanyi akyafuna mwena bali ku program ya Comrade Wile asimu ASP n'abala information mwagifuna nti waliwo okulina okukomba essowaani ku mwami emize gye si mulungi kali yakwata mu ssowaani ya mukama we. Era ne bagaana okufuluma information enziwaani ngifulumya bulungi nnyo nga bweri muwulye bulungi nnyo. Ya nsonga yabwa Kyabazinga ona muganda wange. Neka tunamu osobola okwogera Oluganda olumanyi bulungi. Mbidi ayo kiridikale perfectly but mbidi muku. Twogera mu Luganda kozi sobola okukwatagana kuba kati bweba osoka lokka ndomanyi naye ate nja kubuzabuzibwa obadde ogamba kisebo.
akati mbadde kugamba tinyina ensonga zenjagala okugamba. Nsonga ki se wantu kuba toganya okumbulira onaani nsonga ki? Kale nze nvire mu bulubiri wano olw'obusoga lisitaafu. Ovire mu lubiri lw'obusoga? Olw'ebugende wano. Wayiye ensonga eri mu iddiiro. Yogeramu Oluganda, mbalesa bogeremu ku Luganda. Waliwo ensonga eri mu ddiiro gyembadde njagala twogeremuko naawe mukulu wano. Nsonga ki sebo giŋŋambe? Ensonga ki? Ensonga eriwo yabwakyabazinga. Wagwe nkulabye oli munnamoye muluwinga era mu 2008 bansindise nze ndi sitaafu womu nkolera omwo mu Lubiri sebo. Esebo bansindise nze njogereko naawe mu buntu. Mu buntu nga twogera ku ki? Era ng'oyogera nange ku ki? Ku nsonga eriwo, ensonga egenda mu maaso, ebintu ebiri kuva mu bintu eby'okuyitingana kale ebintu bye tuli olaba ebintu by'oli okutta kiri tulaga nti information gw'olina mungi nnyo era abakulu bali wano tutudde mu mitingi tebansaba nze abayogera naawe mukulu mu bulungi. Bakulu nga bakulu kyabo tulina akakiiko akatwala obusoga. Bakujjanjabya eki chicken. Where is your medical report? Empiso yennyini omusiwa gwe baafumita tewali mpiso nti chicken bamufumise. Bakwata solotepu ne basibako bandage ng'eccupa tetambula. A few moments later. nga bw'omanyi nti lweyagaliza mukakitawo Lutannyoko naye ne Tamale Mirundi Junior kino kye kyamutuuseeko oluvannyuma lw'okubambira His Excellency Bobi Wine mu bbanga ttono n'abuukira Chicken mu bbanga ttono naye bwati bwafaanana kaakati. Kale Katonda ono olumutalya ngozi baana mmwe mubeere wano ku nneeti mubambire abantu muvume abantu naye nga mumanyi nti leero lwange enkya lulwo. Kyoyagaliza mukakitaawo Lutannyoko ekiriwo leero ku munno nfo ky'omusaasira gwe n'okudala bukudaazi n'oddamu mwogerera kino nakiri nawe nkya siyinza okutuukako. Eno ensi nfunda ate Tamale Mirundi weegendereza abantu. Ebyo ebintu by'oyogera ebintu by'okola biri nonsense nkiddamu Mirundi kasita olozezzaako. Kozi wagamba banno bali ku documentary kati ate gwe eno episode ya kumeka gy'oleeta naffe tukulinze twali bu party bwe utyo lukyanga lubanga lwa Mindi muzeyi waffe muzeyi wakazi muzeyi Kabuye Ssembuga bannange naye ategese Serena nsaba ffenna tubeeyo tumwagire mukadde waffe ono omusajja muyimbi mulungi aludde mu industry naye ekyo kye kibadde kibulamu kumusiima. Ffenna tubeeyo tugende tusiime muzeyi waffe ku Serena essaawa ng'etuuse ngenda kubamba buulira ddi na kigenda kuba kitya wabula gwe kyoba omanya nti muzeyi yamaze dde okuwooma yatandise dde enteekateeka buli kimu kiri okke. Nyongera okwebaza abalabi baffe abalungi mwebale gyekuumirako nga bulijjo amanya n'eddoboozi Mukasajje nga bulijjo KMG Mukasajje KMG TV nga bulijjo webale gyekuumirako. Nebaza basaponsa baffe abalungi mwebale nnyo banne kutuyambako kintu kino kutambula St. Lawrence University muganda waffe wa Wise Funeral wali ekiruddu sebo webale ekikwasaganya ate ne kitange omukulu Kato Mbayiwa gwafuuka taata mu byonna wali ku